mu byalo. Bambi yenna yatuteera amataala ebugabira Bambi weebale. Baba weebale. Oh! Bannange mwekamba buulireko ffe bugabira tetukyamanyiirwa. Amataala ate nogeekuma gokka ekiro. Era mutatwegendeze muyinza n'otwaleko tuyita abasezi. Ettaala olulaba enzikiza ngezze ng'ettaala bwedduli nga yegendako nga yeeteekako. Bannange yenna yakikola. Mama Deriki, ani yagira amataala ago? Ani yatuwa amataala? Wakati bw'omwogera kati ne kali nja kumufunira akadde nga tuvudde ebyokulonda naye yenna gy'ali Bambi yeebale eyatuwa amataala naye ku byalo ebirala waleka gyegali naye kati nze njogedde eno okuba ewaffe. N'ebyalo ebirala mulifuna omwana akola ku leediyo alibeebalizaako oba nsusse. Muleke abeebugabira beeyagaleko nabo. Abeebyalo ebirala bwe nabeebalizaako abeebugabira bajja kunnyombesa. Lwaki oyogera ku byalo ebirala? Lwaki oyogera ku kyaffe kyokka? Wano ng'obadde ano ng'otubbira emiyembe. Ye mwakizuula nti ku kyalo bw'okula ne gw'otabbiranga ku kintu akusibako okuba mbu wamubbira ebintu bye. Kati nze n'obuwombeefu bwe nayeko sina gino kimu kye nnabba. 89.2 FM. Ekyokwongera vibe mu business. Maniyo. Kakati mujjukira bagolokipa golokipa wa Maniyo Andre Onana nti yagenze, ekyo mmanyi mwenna mukimanyi. Kakati era mujjukira nti ne goalkeeper wa Man City Ederson Moraes mu Brazil naye yagenze. Ate bombi bagenze Turkey. Okay? Bagita Turkish Super League. Kati olwaleero tiimu zaabwe gye bagenze, Andre Onana yagenze mu tiimu eri ya bagita Andre Onana yagenze mu Trabzonspor, then Andre nedda oli Ederson yagenze mu Trabzonspor, then Onana n'agenda mu Fenerbahce. Bwe mba mbisobezza mujja kunsaasira tiimu zeeyo nazo zisumbuwa. Naye ng'ezo tiimu zombiriri Fenerbahce ne Trabzonspor bombiriri bano olwaleero bagenda kubeera mu miti gya ggoolo nabo kati nga beesanze. Era kigambibwa nti abatendesi ba ttiimu zaabwe bombi babeesize bagenda okutandisa mu miti. Kati eno tugenda kubeera eno nga tunyumirwa Manchester Derby nga nabeeri balinayo ka Manchester Derby kaabwe ettake akababiri, kubanga bwe baavudde eno ennaku ne zigenda nga zibagubya paka eri. Ekyo nkitadde era nkivuddeko era sirikiddira. Munnange tuzeeyo omanyi nabagambako ko wano lwakuba abamu bwe mbagamba ebintu byange mwe mwagala okwefuula mbu mmwe temubiriimu, kyokka ate bwe mbibanyumiza ne mwongerezaako akabonero akalaga nti mubimanyi nnyo, mwabyetabamu era n'abasinga mwabikola n'okunsinga. Bino ebyokuzza emisango mu budde buli obw'okubeera abaana abato n'ebirala. Ekyo nkimanyi lwakuba nti mwagala nnyo nze okubindekamu ne mumpuliza nga nze mbu agira ki omuzzi w'emisango wa kuno, naye nga ffenna mwenna nkimanyi. Kakati ffe twalina komiti, nsobola giyita komiti kye tusobola okutegeerwa amangu ffenna. Otyo mwateredde dda ku butebe ku lubalaza bwe mwagala ebyo, aye tugambe ki?
twalina komiti nga bwe nabagambako ffe nga tutegeka emikolo buli kadde we twagalidde mu ngeri yonna ey'enjawulo wano na wali. Naye emikolo gye twasinganga okukola okutegeka gyabeeranga nnyo gino ejya emikolo n'embaga bino ebyokuwasa n'ebiringa ng'ebyo kawasa fulawa gaalo ebintuntu ebyo mubimanyi. Ate kale ateetabako mu mikolo egyo aveeyo ayogere. Aye n'abamu bwe mwazannyanga nabo mu mikolo egyo mwamaliriza era bwe mwakula ate be mwefuulira ne muwasa. N'abamu mubanoonya bababuze bubuzi essimu zaabwe zaababula bubuzi naye mwagala beefuulira mubawasa ebyaddala ebituufu. Kati nze nkimanyi ekyo nira kuba sijja kyogere. Munnange ffe Bugabire eyo ereeka nga tulina komiti. Twalina komiti eyo ate mwattu komiti eyo lwaki neeyogererako daba onaayirini ebulenga mbu ye yabeeranga mugole kituufu. Tuga tujje twekolemu ekikwekwetu tukole tuzannyeyo ebyabagole kati nga tukuze. Mulaba muti ekirowoozo kiri kitya? Edde ekyo kati tukubaganya mu birowoozo temugamba oyo naye yasirwala tukuteteesa. We can either agree or disagree. And most of the times people happen to agree to disagree. And this time around, let us disagree to agree. Ani sebunya. Kintu ekyo pulira nange nkiro laba message ziri wano naye ate mwattukyogereko. Laba message mwattukyogereko. Nekyo kintu ekyo ngenda kuki nedda kati nze mbaleetedde omulamwa kakati yenna akiteeka mu nkola gwe manya nze wendi. Tikyalwasa Ronald agambye Farida Kinene naye agambye ye aguli. Munnange ne luno lwakyanga ennaku endala bantu nga mwesunza okuzannya ebyabagole temwabizannya. Nze nyera bivaamu byolalekera ebyabagole ebyammwe maama abawuliriza mwenna teriyo n'omwaganye. Abono Bosa Juma Nabbingo mbu yajja okubeera taata ng'ani gw'ozaala nga nze aleese ekirowoozo ndi awo kuba abeera taata obukosa olwo yabakawasa. Nedda ssebo gwe ssebo ate Juma ate togera kutandikirawo ate ssebo ekifo nga ofiisi oba otandikidde mu nnene eyo tovuganyizibwa. Olira gwe waliwo eriŋŋambye naye oleese ensonga eyo mwattu nange mbadde nagirowoozaako naye nga nabulwa wenjiisa. Mundeke nekye mbadde ngendo banyumiza nkivuddeko kati ndi ku kino ndaba abange tubuulira amannya go ne gy'osinzidde gw'oyagala kifo ki era okkiriza. Do you agree? Twafuna tuddemu tuzannyeyo embaga ezo emikolo n'embaga egyo.